Omyuka okubiri wa Katikkiro wa Buganda era omuwanika past district governor w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa abuuliridde abazadde okulisa abaana baabwe mu mpisa n'obwesimbu basobole okwenganga ebisoomoozo ebingi ebibolekedde mu nsi. Oweekitiibwa Wagwansibirwa bino abyogeredde kabaka k'abayizi aba King's Schools ab'ekibiina ekyomusanvu akabateekateeka okukola ebigezo eby'akamalirizo ke bategese ku Golf Course Hotel mu Kampala. Nti n'akinoganya nti enkuza y'abaana kikulu nnyo mu kuteekateeka ebiseera byabwe by'omu maaso. Nga tugenze mu nsi okubeera abakozi oba okukozesa abantu abalala. Kale njagala obbayozaayoza olw'okuba nti mumazeeko ne mutuuka mu kibiina ekyomusanvu nga muyize eby'amagezi ate nga muyize n'ebinaabasobozesa okubeerawo mu nsi ne bannammwe mu maaso eyo. Ebigezo bino bigenda okuwandiika nga 8 Musenene ne 9 ebibuuzo byonna ebinaabaamu mubiyiseemu. Entanda esooka nyalo bategeeza nti emisa gye tuyina si gya lubeerera. Okuba n'omukisa muzadde wo n'aba mulamu ng'akuweerera tajja kubeera mulamu bbanga lyonna. Director wa King's School Kigundu Mary Joseph yeebazizza abazadde okuwerekereza ne baweerera abaana. Abaana baffe tukyongera bawa amaanyi ennaku entono ezisigadde tebeeyibaala kirabakola bongera okukola ennyo bongera okulaba nti bayita mu past papers bongera okukola discussions ate babeere n'essuubi baleme kubeerawo oba agudde peepa emu oba agudde questions ezimu. Abasomesa mu bbendobende erya Busoga bawanjagidde gavumenti ebafunire ku buyambi bawuteekemu ssente basobole okwongera okusoma bafune degree batuukane n'omutindo gavumenti gweyagala. Ssente w'ekibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU Busoga Aisha Kumutala ng'ayogerako ne Kyabasa agambye nti abasomesa bakyali bubi nnyo, bapangisa amayumba, balina abaana bye baweerera so ng'emisaala gye bafuna ssente empaawe zaaga. Kumutala ategeezezza nti singa gavumenti ebayambako wakiri ekitundu ku bisale by'amatendekero nabo bongerezeeyo katono baddeyo basome degree. Gavumenti eringa mu ekyo kyona amayumba ag'abasomesa gazimbibwe abasomesa bakola emirimu nga bazirakola ki baza kuteteeganizibwa kona. Ekindi kibaire kya upgrading of teachers obusente butono ino buno bwetufuna kabiri okutaaku nti omusomesa aje for upgrading. Ndisaba gavumenti webeesobola sponsoring kuko abasomesa on government sponsorship baje basome nibo banaabanga bali sasulayo ku akasente katono ayi gavumenti ebagembere kuko ekitundu ekinene ekisengaku so that emyaka ja education policy gijowaayo nga buli omu aliki ng'ali covered ku minimum standard eyadi. Gye buvuddeko gavumenti yayise ekiragiro nti abasomesa bonna abatalina diguli baddeyo basome ng'omwaka 2023 tegunnayita si kulwa nga bafiirwa emirimu gyabwe. Abatuuze mu town council y'e Kajansi nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe omulangira Kayondo Ndawula Albashir beeweze okuyimiriza okusolooza omusolo ogugenda mu ggwanika olwa gavumenti okwabonyaabonya ng'eriisa okubawa ensimbi ez'okuweereza abantu. Omusasi waffe George William Kakooza abaddeyo. Omulangira Kayondo Ndawula Albashir nga ye ssentebe wa LC yokusatu ku town council ey'e Kajansi yakulembeddemu bannakajjansi okwemulugunya eri gavumenti ku nsonga z'okuŋŋaanya omusolo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eggwanga kyokka ne gulwawo okuddizibwa okukolera abatuuze emirimu era agambye nti singa gavumenti ekyusa mu nkola gy'ekolamu agenda kulemberamu abatuuze b'e Kajjansi okwegugunga balekeraawo okusolooza omusolo. Bajeti yaffe ya bilioni 3 ziba ntono ze batuweereza ne zirwawo okujja kati osanga omulimu ogwandikoleddwa mu first quarter yaggwako dda ssente tewali n'ekikumi bakugamba ku akawunti bazitaddeku teri local government yonna yafunye ku road fund mu budde buno so gavumenti ebeere clear egambe nti ssente zizze so si kulimba nti zizze nga tewali kizze. Dr. Cox Sempebwa okuva mu ofiisi ya Kayo Wakiso yabadde omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana luno era ategeezezza nti ekisinze okuziŋŋamya emirimu okutambula obulungi be bakozi ba gavumenti abakola emirimu sambala nga n'okuwandiika alipoota ku mirimu gye balina okukola egikoleddwa n'ebyo ebisuubira okukolebwa bibasumbuwa era n'abawa amagezi okubikyusa bunnambiro okwewala okusalibwako ssente okuva mu lukiiko oluteekerateekera gavumenti ya Uganda. Since we are preparing for the national assessment which is starting on 31st October,
on this budget conference presentation, the members take this guide. One, your report should have a first page, which everybody just looks at and says, commercial service. The second item is give a small background to your presentation. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakooza Entebbe. Abayizi abasomesa n'abazadde ku ssomero lya St. Kizito Primary School erisangibwa ekibanyi mu disitulikiti y'Emityana bawonye okusomera wansi w'emiti. Omusasi waffe James Kana katwagafeeyo. Abayizi abasomesa n'abazadde ku ssomero lya gavumenti erya St. Kizito Primary School kibanyi erisangibwa mu disitulikiti y'Emityana be bafunye akamwenyumwenyu ku matama olw'omubaka akiikirira ekitundu kya Mityana South mu parliament ewasangibwa essomero lino munnamateeka era munnaddipi Richard Lumu okubakuba enkata ya kizimbe kino kiwerako ebibiina 4. Bano bagamba babadde basanga okusoomoozebwa olw'okukolera emirimu gyabwe wansi w'emiti kale ng'embeera y'obudde bwe batabuka kugamba ng'enkuba okutonnya oluteba kuweereza. Bw'abadde awaayo ekizimbe kino eri akulira essomero lya St. Kizito Kibanyi Primary School, omubaka Richard Lumu akalaatidde abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo okukola ebintu ebyo ebisigalawo abaliddawo okubajjuukirirako, era bw'atyo n'aweera okulwanyisa omuntu yenna anaayimirira mu kkubo ly'enkulaakulana ya Mityana South. Nja kukyayo alemesa ekitundu kino oyo nja kubeera nwana naye directly bali ku swiki tetumanyi na swiki bwe bagiteekako kati ndowooza amasannyalaze ate olinga ogenda okuba lwaki tojja mu nuupu ndowooza amasannyalaze please. Christine Nambi akulira essomero lino yeeyanzizza omubaka Lumu olw'okubadduukirira kyokka n'awanjagira abakulu mu gavumenti okumuyamba ku kizibu ky'abasomesa nti kubanga abalina abasomesa bana bokka aba gavumenti ate nga essomero lyetaaga abasomesa abasingakaawo. Omugugu munene nnyo okusasula abasomesa bano abalala abasigadde so ng'ate abasomesa abasigadde tubeetaaga nnyo okugeza be basomesa ebibiina ebya waggulu okuba ow'ekyomusanvu ow'ekyomukaaga n'ow'ekyokutaano so binyigiriza nnyo bannange. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS ey'obujjajja rediyo ey'ebyafaayo James Kana Ssebuguzi ndi Mityana. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti tekkirizibwa kumala gasazaamu bufumbo ng'abafumbo abagula nateesoose kuba babudde kuteesa nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Kooti bw'etunula n'eraba nga kituufu waliwo ensonga z'eyinza okusinziirako okusatulira obufumbo obwo, kooti eyisa ekiragiro ekisooka kye tuyita decree naisai ng'eraga nti obufumbo bw'abantu abo busatuluddwa. Wabula ekiragiro ekyo si kyekisembayo mu kusatulula obufumbo. Ekiragiro ekyo kitwala ebbanga lya myezi 6. Ebbanga eryo kooti ewa olukusa abafumbo abo okuteesa okulaba oba basobola okuddiŋŋana ne batwala mu maaso obufumbo bwabwe. Era bwe bafunawo enzikkaanya yonna ne basalawo badde mu bufumbo bwabwe bategeeza kooti era ne beeyongera mu maaso ng'abafumbo. Wabula ebbanga ery'emyezi 6 bwe liyitawo n'okusukkamu nga ne batakkiriziganya era baddembe okuddayo mu kooti ne bategeeza kooti nti ensonga balemaganye okutegeeregana era baagala obufumbo bwabwe buweebwe ekiragiro ekisembayo ekibusattulula. Omusumba w'Ekereziya ow'essaza y'Ugazi Bishop Christopher Akooza awabudde abavubuka bayige okwesalirawo obulungi so si kukozesebwa. Omusasi waffe Nalugo Prose katuwa ebisingawo. Bishop Kakooza asinzidde ku St. Francis Borgia High School Mukono nga bakuze okuweza emyaka 11 ng'enaweereddeyo abaana abasobye mu 15 essaakalamento lya Confirmation nga bano bavudde mu masomero ag'enjawulo okwetooloola ekigo kya St. Paul Mukono n'agamba nti abavubuka balina okukola okusalawo nga bukyali okusobola okubeera n'obulamu obweyagaza mu maaso nga beewala okukozesebwa abo abalina ebigendererwa byabwe. Bishop Kakooza asabye abazadde okukola omulimu gwabwe nga baweerera abaana mu masomero ate babagonjole ne mu mpisa. The time of youth is the time of making crucial choices for the time the youth will be on this earth. In other words, the time of youth is a time of making choices.
In other words, also we can say that the youth are at crossroads. Amasanganzira abavubuka muli mu masanganzira. You have to choose which road to take. Kula CBS ey'obujjajja Prosi Nalugo mukono kyaggwe. Omubaka wa President atula mu kibuga Masaka Ronald Katende mwennyamivu olw'endabika embi y'ekibuga Masaka obuzibu n'abutadde ku ssente entono eziyingizibwa mu kibuga ekyo. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. RCC Ronald Katende kinene asinzidde bisanje mu kusomeddwa ya Sheikh Swaibunduga eyali district kadho wa Gureta Masaka n'agamba nti wadde gavumenti yawa Masaka ekibuga ekiri ku mutendera gwa City naye nti mu bibuga byonna ebiri mu Uganda ebyakasuumuusibwa Masaka City yesinga okulabika obubi olw'enguudo ziganyegenya n'ebizimbe ebitalabika bulungi. Ono ategeezezza nti ekizibu kiva ku ssente entono eziyingizibwa mu kibuga kino eky'e Masaka olwo abakulembeze mu kitundu kino ne basanga okusomozebwa okutereeza endabika y'ekibuga kino etali nnungi. Naye newankubadde nga tuli mu City gyawule nnyo ne Kampala, gyawule nnyo n'Embalala, gyawule n'ebibuga ebirala mu City zonna ze baakatongoza Masaka City yesengayo okuba obubi ngamba mu infrastructure oba oliawo ne mu byenfuna. Omukyalo ono mumusaasiranga yabanoonyaamu akalulu mumusuubiramu bingi naye City yammwe ennaku terina ssente nina okubalangira mu mutima omulungi. Ku bajeti ya buwumbi 42 n'obukadde nga 600 omukyalo ono mu byobugagga byammwe bye mulina omwaka gw'ebyensimbi buno gwe tulimu basuubira okukuŋŋaanya obuwumbi 4 n'obukadde nga 5. Ekitegeeza akabiga mukazi wattu ne banne balina bunene. Mu ngeri y'emu RCC Ronald Katende kinene asabye abakulembeze b'eddiini okulabira ku Sheikh Swaibunduga babeere beesimbu mu buweereza bwabwe nga mu kiseera kino okusomeddwa kukyagenda mu maaso wakati mu bikumi n'ebikumi by'abantu okuva mu bendobendo lino ery'e Masaka ne Uganda yonna. Era abaana Adamu abali wano abamu kubakulembeddemu okubabuulirira ye Sheikh Sinani wa Kinyankaali. Ono ategeezezza nti buli kitonde ekiri ku nsi kijja kuloza ku kufa. Bw'atyo Sheikh wa Kinyankaali kwe kusaba abaana Adamu okuleka omukululo omulungi nga bakyali ku nsi kuno. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru wano ebisanje mu kibuga Masaka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Obululu bw'empaka z'ensi yonna obw'omupiira ogw'ebigere empaka ez'abakazi eza FIFA Women's World Cup okwatiddwa era ensi zonna 32 zisenkeddwa mu bibinja 8 okuli n'ensi 4 ezigenda okukiikirira ssemazinga wa Africa. Empaka zino zigenda kubeerawo okuva nga 2 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 2 omwezi ogw'omunaana omwaka ogujja mu Australia ne New Zealand. Ssemazinga wa Africa wakukiikirirwa ensi South Africa, Nigeria, Morocco ne Zambia kyokka wakyaliwo omukisa ogw'okwegattibwako ensi endala okuli Cameroon ne Senegal nga ezisinga zayitawo mu kasunsula ke zirimu. Empaka zino zigenda kuba za mulundi gwa 9 nga ziteekebwa okuva lwe zaatandika mu 1991 era kugenda kuba mulundi ogussookera ddala empaka zino okuteekebwa ensi 2 omulundi ogumu. Zigenda kwetabamu ensi 32 okuva ku nsi 24 ezibadde zeetabamu era America be bawangula empaka ezikyasembyeyo ez'emirundi 2 mu 2015 ne 2019. Mu kibinja A muteekeddwamu abatesiteesa ba New Zealand, Norway, Philippines ne Switzerland. Mu kibinja B mulimu abatesiteesa ba Australia, Republic of Ireland, Nigeria ne Canada. Nga mu kibinja kyammwe muli Spain, Costa Rica, Zambia ne Japan n'ebibinja ebirala. Bannaffe ag'essaawa zino kangawumbe mu bufunze. Abasomesa mu bendobendo erya Busoga bawanjagidde gavumenti ebakwatireko ebawe ku ssente ez'okubasomesa beeyongereyo mu misomo gyabwe bafune obuyigiriza obwa digiri bwe batyo basobole okutuukana n'omutindo gavumenti gwe beetaaza. N'abatuuze mu Town Council y'e Kajansi bakulembeddwa mu ssente waabwe Kayondo Ndawula beeweze okuyimiriza okusolooza omusolo ogugenda mu ggwanika olwa gavumenti okwabonyabonyanga eruyisa okubawa ssente ez'okkolera abantu.
Omubaka wa President mu kibuga Masaka Ronald Katende ye mwennyamivu olw'endabika embi ekibuga ekyo Masaka obuzibu nabutadde ku ssente entono ezingizibwa okuva mu kibuga ekyo. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino tubaagala nnyo ku y'obujjajja mweyongera okuwuliriza.